omuntu yenna akulembera enzikiriza bamusanga muki n'omuntu abassamu ekitiibwa ayina omutwe guluma envi zaawe wayite nga nze n'omuntu obayita omulema n'omukazi ng'alina olubuto obutegedde ebyo be bantu abasobola kussamu ki omuki omulema omukazi ng'alina olubuto bwebanga mulayini ya banka bamuyisawo ate nebamufunira akatebe n'atuula mukitegedde bwebanga oli mu takisi nolaba omukazi w'olubuto ayagala okuyingira ebifo biweddemu gw'ofuluma omukazi w'olubuto n'atuula gwe n'olinnya motoka eddako n'omulekera ekyo ekyo mukama akikuweera omukisa gye tuli hali omukazi bw'abeera n'olubuto n'akutabukira mukubu n'omuntu nga muzeeyi ng'ayina envi bamuwanga ki n'akulembera enzikiriza si y'obusamize gye tuli bameka gwe mulundi gwogusoose okujja mu kifo kino gwogusoose good twebaza mukama kirasi yabapya yabaki bw'oba oyinayo omuntu omupya omuleetanga olunaku lwa mande kawandiiki gama mande lunaku lw'abapya ono yakolera wannagenda n'asoma kati akomyewo osoma omutwe gukola oba tobutegeera bwabanga olina omwana yimirira nga yamala senior 4 omutwe gukola ki oba omulabye omwana ng'ono omutwe gukola asiba kugasa eggwanga omundeetera bulungi n'akola naimu akaseera naddeyo n'asoma n'amala ate nimwera ddala omulimu katoni abala ebintu byaffe agenda n'asoma n'akomawo kati agamba ngu yakoze eki maze naye tomuzira tubuzeeko kati okusoma amaliriza tugenda kumuwa omulimu bw'amaliriza ddala byonna ng'afuna omusaala gwa bukadde mukaaga buli mwezi Uganda erina okuba nga esasula ssente ennyingi kusinga amawanga agatwetoolodde kubanga Uganda ye Pearl of Africa yeyina ssente yeyina ettaka erungi yeyina enkuba oluganda mukama yabazibwe amannya gange nze muwanguzi Fortune Matovu najja wano okukola era nkyali mukozi wa wano nebaza muzeeyi nti teyangoba n'omulwokudamu n'amagulira nga kawunga n'omugaati guliko bulombandi n'esukaali kambarangire twagejjera wano mu lockdown abayange enjala ebaluma tewaza muzeeyi era nakomyewo okukola yampita naŋŋamba nti omaliriza okusoma nkomyewo omulimu gwange weguli kimwebalize obujulizi mama ine endimiro ya Rosemary olese oluzimiro lwa mama tumulese mulese obujulizi mama wange ali memba wa Sao alina ennimiro ya Rosemary agenda natandika okulunda obumyu ndese Rosemary we wano kumuleeta wano okikubira engali z'amaanyi gyetuli buli lwakumeka sawa meka omusomo gubeerawo ogw'abapya buli muntu w'oleeta mu musomo wano n'asoma n'ayingira Rosemary w'alimma obumyu bw'alunda nga yegwa muleese wano ofunako 5% ku bintu by'abaalimye by'abalunzi ate ekitumugamba kubanga abantu balina ettima abantu balogo abantu balina fitina abantu bajjudde obujja abantu basiiga banaabo enziro so ffe tutumulabula gw'ogenda kumuleeta tutegere ng'ayingiridde ku n'amayaani yo kati ye bw'aleeta Rosemary wali n'olumu kati tuba tumanyi ngu yayingirira ku kaadi anayina kaadi yafunye kaadi olwaleero kati gweyimira kaadi kirize njirabe watawuludde binjogedde njogedde eyayingirako weeks nga 2-3 wazze leero ne bakuwa kaadi yo gweyina kaadi bona wapya bw'omala okufuna kaadi gamba kaadi n'oyo omuntu w'osomeseza ku kyalo n'ayiga okulima Rosemary najja n'ayingira bw'alima Rosemary n'aweza kiro ng'alina kiro nga 1,500 musegede Rosemary oyo bw'amuleeta wano n'assaamu kaadi eba egenda kulaga eyamuyingiza eyakola nga rediyo yaffe eyakola nga TV okutambuza amawulire gano tukuwako 5% zo zigenda ku akawunti yo bw'aleeta omumyu 10 omumyu 50 bwani
buwo ye tutumugamba tumusasula sente ze miliyoni za 10 naye ate miliyoni 1 negenda ku akaunti yo. Ezo sente zikima mu kizibe mwakirabye kirende nga muyingira wano mukyabe eri kizibe bisingayo obuwanvu wali 10 ye banka yaffe uyingira n'oteeka ono yateekayo. So kati buli mwezi olina okutwala obuvunaanyizibwa okutegeera abantu bange baleeseeyo nnyo baleeseyo rozimeero ng'obuli mwezi bwe gutuuka nga gwojja n'akadyo nga naye bakubuza eragawa ngenda kulambula ng'oteekayo nga balaba ate yaleeta omnyu 10 yaleeta 8 bagenda kutematema ng'olodde ku akaunti yo oliko omnyu 10 tayimuza emitwalo 2 oba 3 nga bwe bukadde bw'omumeka bwetto tukitambuza. Anakitegedde bameka nga manda osobola kutusindikirayo omugenyi omu oba 2 nekubira engalo z'amaanyi. So buli manda tubeerawa wandiika buli lwakubiri ssaawa 3 tubeera wano mu katale abaleeta lozimeero abaleeta obumyu abaleeta ebijanjaalo byaffe abaleeta kasooli yaffe abaleeta embuzi zaffe z'amata abaleeta amata g'embuzi kasooli byonna buli lwakumeka olunaku lwakubiri madamu Romarwa okiwandiise okyogende ku radio buli lunaku olwokubiri ssaawa meka lunaku lwakuleeta ebintu ebyoba nga walima kuva mu Sao Uganda abaleeta rozimeero abaleeta obumyu abaleeta omuddo gwaffe byonna babireeta lwakumeka mwogirize emikiraasi tumaze kusaala wano lwakumeka kiraasi bagiyita Tegeera mangu otambulire mbulamuki kati okutegeera nga muli mu kiraasi ngenda kubayimbisa akayimba ka P2 ako mwayimba mukyalo bato mutegeere nga mwazze mu kiraasi wano tumaze kusaba tumaze kulumbe emikiraasi bagiyita batya Tegeera mangu otambulire muki ate bayitalo tugiyita yigokola naki emikiraasi essaawa 2 z'omala wano oba oyenkana n'omwana alina diguli oba oyenkana naye n'okumusinga kubanga gw'omuha emirimu munyize yetu oluyimba olwa P2 good tandika yimba 1 2 3 start tutandike pyesebo 1 2 3 start twajja tuli mbuzi kati tugunjuse bazadde mwebale okutuweerera ayinyonyolwa yimirira onu yayimbye nnyo omukyala nkoddeka oyiro osala emyaka ngenda kuwa oyiro ono oyiro wa Sao Uganda bw'omwesiiga ng'olina emyaka 6 odde ku myaka 6 osala emyaka 3 mu dakiika 3 endangamuntu esigala ng'esoma 6 naye ng'akusinkana mu kubo kati nze ndi muzeeyi nyenkana ne taata fena tulina envi mutwe ndi muzeeyi na mama nzaala mpitani muzeeyi naye bwensala evi nizivaawo bweziti bwengenda mu senior 4 ntuula nimbeera ng'abaana kuba bweguba omupiira nsobola kugusamba bwekuba okudduka nsobola kudduka bwekuba mukitegede naye ate nga ndikazeeyi nsigaze emyaka eri ekundanga muntu naye akusinkana mu kubo katomuka mujanjabi nga kwadde kwonna katomuddemu ngenda gaba ekirala okuyimba 1 2 3 start twajja tuli mbuzi kati tugunjuse bazadde mwebale okutuweerera twajja tuli mbuzi embuzi zaawa etotegerekekwa anaina olulala taba omusomesa primary tandika muzeeyi